Aneti. Ani? Aneti. Joani. Jeni. Mukoze akakuukulu. Anamuyimbi oyo tumulete mu abakirimu. Ne temuyitanga kufaaza kujja kubagamba bannaye mulekerawo okunama. Mudde eri Katonda. Kufaaza wamwe mu ddiini yammwe. Mu mbeera y'essanyu. Muyita ba comedian n'abayimbi. Olwo ogenda kasuka ssente. Mu mbeera y'essanyu. Mu mbeera y'ebizibu. Mwalimu yakwata ewawunya. Seeka yayingira mu majini. Yegamba leye. Comedian nedda. Oya amajini gajja mukwata. Comedian. Seeka yayingira mu majini. Olugamba leye sebo gatugeye. Bannaddiini mubayisa bubi. Oba mu ddiini ki oba mu mubayisa bubi. Temutegedde buzito bwabwe. Ne wallahi obwo buli azamanya. Bwakutula ddiiro. Comedian oli luddawa. Tugendeko ku beach ejinji. Be balya ssente. Si musango ogwo. Comedian okulya ku ssente zoli si musango. Nga bwe gutali musango. Kituufu si musango. Kituufu si musango. Tubadde tusaba ne mu kaseera k'ebizibu babeerewo. Bakuwa ku magezi. Bakunaaze. Bakunaaze. Bakusalire. Bakunaaze bakuzinge. Comedian. Bakunaaze bakuzinge. Akulira comedy store akulembere Sorat Janaiz. Akulembere Misa. Ne president w'abayimbi abeerewo. President w'abayimbi abeerewo. Buli muntu omanyi ku nsi kuno alina okubaako omugenyi omukulu. Akaseera kagenda tuuka nga tukuŋŋaanye ku lulwo. Nga gwe mugenyi atuyise. Nga tuzze. Naye nga gwe omugenyi atuyise abantu abakubeerawo in that function ku mukolo gw'omunene ogukolekeza mu bulamu obulala. Bannaddiini bw'obadde ojolo nga tubadde tukusaba ku mukolo ogwo ng'oli mugenyi mukulu ng'oli mu ddiiro. Abantu bakuŋŋaanye ku oli mu ddiiro oli ku mufaliso. Pamba ali mu nnyindo. Tubadde tukusaba ku mukolo ogwo ng'oli mugenyi omukulu. Oyite ba comedian bakunaaze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Wonna wowangale okubeera ng'otulaba mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale nnyo, mwebale kubeera ku mukutu. Tuli powered by baganda banga ba mobile shop UG. Genda ku www.mobileshop.ug wefunire gadget oberenga ofuna ebigenda maaso. Buli kimu oberenga okifuna mu buli ngeri. Sheikh. Naam. Nkulamusiza. Alhamdulillah. Ogamba otya? Sigamba. Ombuzeeko. Nga mwendi. Mwoli? Kiri kitya? Ate waliwo. Saba Allah. Atuwe birungi byereere. Kituufu. Ensonga zindeese z'abawalimu. Z'abannaddiini. Baseeka, bamaseeka. Mmwe bamaseeka. Tubalinako problemu. Feedback eva mu kyalo. Bagamba abawalimu temukyayagala kugenda mu kyalo. Twagala mutuwe ensonga. Abantu b'omu kyalo mwabeesonyiwa. Abantu b'omu kyalo mbu temukyatambuza njiri mu byalo. Mwadda Kampala mubeera ku social media. Kati wenjagala mutuwe ensonga bamaseeka problemu yammwe n'okugenda mu kyalo. Tutandike. Nga tunnanenya seeka. Ekisooka abantu kye beerabira abawali mu bantu. Abantu beerabira nti abawali mu bantu. Ngabbo. Bwe baba abantu tubasasula. Ebyetaago nga bw'obirina n'omwalimu naye wabirina. Omukyala bwakusaba amata n'omwalimu naye wakola ki? Bwe bamusaba. Landlord wakusaba renti n'omwalimu naye wakola ki? Kituufu ateekeddwa okugenda yasoma eddiini atuuse. Kyo kituufu temukyagenda mu byalo. Abawalimu tebakyalina budde bwa mu byalo. Kituufu si kituufu. Si butaba na budde. Si butaba na budde. Kubanga omuwalimu buli w'osomesa abanne balungamali essanyu. Ne kati omuwalimu akwate ekkuba agende embalala. Mbalala wa? Wonna ezo katugambe ennaku bbiri olunaku lufudde ajja kudda nkya. Okitegedde? Omukyala tojja munyumiza nti n'obadde muddaawo.
nti obadde osomesa bantu ez'emmere ziriwa oli mu kusomesa bantu kyova olaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali musajja musuubuzi nga tannafuna bubaka tannabeera muwalimu Allah bw'amala omuteekako obubaka abeere imaamu w'abantu Allah namugamba toddamu kusuubula ogwo ng'abange byakozesa bijjawa abasajja baneeno Allah yamuleetera kubanga Allah yali asobola okuwa nabbi salama ssente abeere nga zaakozesa okukola yali akisobola naye yamuteekako abasajja abamusponsalinga baitul muslimina alage ffe abalijja nti eddiini yakuyambagana omusajja omuzze wano agenze mu kyalo omuwalimu ebiseera byandinoonyezaamu akasente anoonya amata g'abaana asomesa bantu omanyi kyekitegeeza gwe ebigambo osobola okusoma ebigambo n'ebigira ng'oli mimbali nga bakubidde nti omwana mulwadde ate olina kyewaleseeyo oli bwoti mu bbaasi ogenda kukola khutubba ogenda Masindi mukyala kusindi bannaye nagambye kalandodi unazze ne chairmani era batugo ddala ddala gwe omutima guyinza okubaayo njagala ombuulire nedda njagala ombuulire Faruku nga tonnanenya abawalimu abalala mmwe abalala obusiraamu mubukoledde ki abantu ab'obuvunaanyizibwa mu nsi muno be bawalimu kyova olaba amawanga ate ekyo tekiri mu nsi yonna kirimu ffe bannayuganda ffe abalina embeera eyo abawarabu bategeera abawalimu abayindi bategeera abawalimu abazungu abasiraamu bategeera abawalimu gende South Africa olabe abasomali bategeera abawalimu naye wano omuwalimu yatayambala kanzu mpya era n'oba imaamu ku muziki n'otandika okukyusakyusa amakanzu otandise okukwata mu ssente zaabwe kati ssente zaffe zaaliko omuntu akola omukolo ng'agenda gwambaga n'ayita seeka nga seeka yagenda okubeera mu bulamu bwabwe nga naye bafuna ebizibu bababuuza ani yabawoowa ne bwana bagenda mu Amerika agenda ne mukazi we bajja mubuuza marriage certificate eriwa ya Supreme babuuza ani yabawoowa kitegeeza omwalimu agenda kuba mu bulamu bwe niyo omwalimu amuyita amu emitwalo 5 agenda okubeera mu bulamu bwabwe bonna omuyimbi ayimbidde dakika 3 amu obukadde obwo tangaaza awaawo omuyimbi ayimbidde dakika 3 eddakiika 5 ku mukolo tagenda kuddamu na kubeera mu bulamu bwe obukadde obwo omuwalimu agenda obbasabira eddwa agenda okubeera mu bulamu bwabwe gwe banaabuuza agenda okubeera witinensi mu nsonga zaabwe mitwalo 5 mwenna mugaba service mwenna mukola bonna bagaba services bonna bagaba zino service omuntu ategeka tukitereze bulungi omuntu ategeka omukolo oba kuwasa wedding naita omuwalimu naita n'omuyimbi yenna bonna bazze kumusaviisinga bonna basaviisi nekiba kitya ate nno ye omuwalimu saviisi ye yankizo kati omuyimbi wanayimba empeera mmeka ezigenda okufunika bakikola batya bakibalanse twagala abantu bakitegeere bulungi omuwalimu ne bamu emitwalo 5 omuyimbi bamu obukadde obwo ebya Allah saviisi z'omuntu aweereza Katonda eyatonda ggwe n'amuwa 5 amugamba seeka amukola ati ate bonno ezo nnyingi omusajja akuyita ku mukolo gwa keeka ayingira nnyumba ng'alina n'omuyimbi akuyita ku mukolo gwonna ng'alina n'omuyimbi wano mu kukunona omukolo tegusobola tutandika nga toliiwo era abantu baba bazze buli omu abakubibye ate batya bamanyi okusoma Kurani bagagga banno bonna bani omwalimu aliwo bani omwalimu buli omu ali mu motoka ye batya okufuluma ne mujje namwe mutandike kuba namwe muli basiraamu sajja tunajja munonyeri emikolo bwe giggwa olwo buli omu gadda banne obani abantu alaseeka wewe bamwe emitwalo 2 alinye pikipiki bwe bakola tubagambeko bwe bakola namuwa emitwalo 2 hajati oba oyinayo ku mukyere seeka tumwatwalire ku mukyala we
omuyimbi naddawo obukadde obwo ng'ate si kubanja nga tannajosooka kuteeka kakadde ku ssimu ye. Ab'ebitiibwa mufunye ebizibu mu nsi muno, tubadde tubasaba ng'emunafu yaaba walimu si ba mugaso, mu biraamo byammwe muteekemu abayimbi babasaalire nga muva mu nsi muno. Temukolima si kolima ate nedda tubawa amagezi anti si ba mugaso, si ba mugaso. Nedda si ba mugaso, si ba mugaso. Lwaki ku bizibu ate mubayita? Gw'okimanyi nti naabo walimu abantu babakubira nga balina bizibu. Omuntu bw'akwata kyakutte ne ku saidi y'abafaatha nabo bannaddiini bonna yentreatinga gye babatreatinga. Era waliwo eyangainanga nalinda weesomesa omufaatha nanga teeka naffe bwe tutyo. Bakola batya? Ewaabwe ne bafaaza bamukubira essimu ku bizibu. Niyo omuntu ng'akutte eddene. Sheikh Kasim alhamdulillah Sheikh Allah yansumuludde. Nakaliziki yampadde njabadde nyala tukagabane. Wallahi kuliseeka wange. Akuba amagini gamukutte, waliwo abitege bikutte omwana we. Mukyala wange. Amagini gamukutte. Omwana bitegeera aluma amannyo ebyo. Omukyala so ekintu kino tekiri ku baseeka bokka ne bafaatha ne madiini ewalala treatment. Kyova olaba go gali amadiini bataddewo embeera y'okweyiya. Kanisa twagala mu birusu birekanira Yesu batuufu bateekawo embeera kati abaddu ba Allah kubanga babayiga. Kyova olaba muyimbi mufiirawo. Kyova olaba era kyova olaba abantu bagenda bagamba naye seeka abasajja bano ab'e South Africa Allah abasaasire abo batwalanga bayimbi ne batandika okutwala. Gwe omanye empisa gye bampisamu aba South Africa ng'omanye emmotoka ezintambulirako n'ebiraka biri wano waffe wokka ebyobutatreatinga bannaddiini abiri wano mu bantu kunafuya biri wano. Nali e London nga ndaba menke ng'alinga omanyi bano basereebu menke omuleeta weebati naye nga teri kino abantu njagala nkibabuulire, teri muntu alina solution za bizibu byo nga seeka nga munaddiini kubanga ajjagira Qur'an egamba bweti naddiini ya kimala mu mbeera. Kyovala naye bw'ofuna ebizibu toyinza kukubira muyimbi oba wa comedy ate osobola mukubira n'abakomedi bazirya. Omuntu okujjaawo agiregiremu akole ki kugamba akamanyiro to that extent. Naye ab'ebitiibwa Allah ffe tulina hujja ayi Allah twalingawo nga tuli tayali ogenda mu byalo ne Mungu twandigenzenga naki. Olaba omuntu akutuma omukolera ebintu seeka mbadde n'ebintu byenjagala okugira egindi akutuma butumi. Kyovala bwe kigaana ng'ensi efunye ebizibu pulezidenti alangirira teri gwayita. Banka zonna nagaba ne bannaddiini mujje mu State House. Wano tubadde mu COVID nga kiggwerawa si baabadde ayita bannaddiini bannaye mujje. Nolaba mufuti nga agenze, nolaba oweguni nga mujje. Abantu bannaddiini babafiisa byebizibu bye bafunye. Okufiisa bambasada ba Allah byebizibu byolaba. Ne tubadde twagala mu mutima mulungi tubadde tubasaba nga bwe mwafiisa bannaddiini tubadde tubasaba mu mutima mulungi temuliimu ki mubafiisize ddala. Abantu babadde otambule nabo babadde olinya anti nedda anti nga wobafiisizza mubafiisize ddala. Oteeke mu kiraamo kyo nti bannange nze ansaaliranga owa comedy gundi comedian gundi yabannaaza. Temuzimbye omutima ate kati. Nedda mu mbeera ennungi mu mbeera ennungi. Sente bakomediani nabayimbi be bazirya. Engeri gye badde ntino balya sente zo kwega badde balya kantu kubanga be banno tubadde tusaba insha Allah taala biidhinillah ebiraamo byammwe
mu making clear nti bannange nze ensonga zange abantu bange. Seeka olinga ngamba nti omuntu ayinza okubeera ng'asobola otegeka abayimbi e South Africa oba e London oba mu America oba wa naye bannaddiini ne bamukaluubiriza oba temulabika oba muli expensive tubitegeere bulungi oba temuyina crowd zetuyita numbers ezaki we tubategeka promoters ebintu bye tebitambula kino ekyo tukitegeere. Ebintu ebiri Faruku njagala obyawule. Ebintu ebiri njagala obyawule. Kino kankikubuulire. Osobola okuteeka akateke ekivulu n'oyita omuyimbi n'ofuna ssente ng'ozirabyeko. Era n'oteeka mu nsawo. N'oyita omunaddiini omuyise South Africa n'agenda ng'asomesa abantu nga tofunye ssente nga tozirabye ne wallahi ng'obulamu bugenda nga Allah agenda ateeka ebbalaka mu maali yagaggawazi. Omanyi abantu abagenda okyuka omunaddiini ono ngazze ebintu birabire mu ango ndala. Ate kati waliwo abantu nga wonoobayita abantu era bajja kujja n'abatali basiraamu bagabe banne oyo tubadde tumulabangako nga bajja kujja kati ethan abaddu ba Allah jalla jalaalu bwe mba mwagala akantu kaggwemu bulungi nga bwe mwagala akantu kaggwemu bulungi kubanga teri atakyagala. Olaba n'omuntu wadde abadde tasaala abadde takola ky'ebiddiini si byaliko era babadde nabo abaniga banoonya bannaye ku muzikiti tugende wa imaamu munnaffe afudde bannaye mugire bannaye lwaki tebamwekolerako kati oyagala akantu kaggwemu bulungi vene emabega ng'okateekateeka. Waliwo abantu mu mbeera zaabwe wallahi nga alina baseeka be mu mbeera ze Eddie Kenzo yalina baseeka be mu mbeera ze abantu mwebali agira bw'ati seeka mujje tugireko wano eno ayina kubanga akaseera kagenda tutuuka eyo katemba omuveemu eyo katemba omuveemu eddiini eno ebintu biteekeddwa tambula ebi abawalimu balina services ng'oyina ssente ate omuwalimu ye talinga muyimbi kubanga omuwalimu takkirizibwa oŋŋamba ngende embaale naye olina obukadde obubiri ate ekyo tekikkirizibwa temukikola tekiriyo temukikola si kituufu kubanga tuteekeddwa kutunda bigambo bya ddiini wabula ono buvunaanyizibwa bwe obitunda seeka agenda embaale ayina omukyala ayina abaana kamuweyo $200 ekyo kigwa mimbabula hadaaya omuwalimu tokkirizibwa kubageininga nedda n'ogamba oli n'agamba banene n'akiika yange sheeka sinajjako wano olina akakadde kikyamu naye gwewo gye bazze oyisa omuwalimu olina okumanya nti seekazze naye ayina responsibilities tebannagambako nti nabanadini tebali tayali genda mu byalo bali tayali nyola abagenda mu byalo nga bakozesa ssente ezaabwe nagamba kaŋŋende mu bugubi nagenda nga alinya takisi nyamba ntwalire ebbiri awamu n'atambulawo waliwo abawalimu agenda nasazeewo mu kyalo wansi n'esente z'omukyalo ozimanyi bamwadde nusu kasanvu okuva e Kampala n'okudda yagenda kozesa emitwalo egi ewamu n'asooka atambula okuva ku muzikiti mu kyalo kati batambulatambulako olwo bambi balina ew'omuntu we bamututte ali ekkamere ebinyeebwa ne lumonde n'alya ne bamwerekerako mpaka ebamutunda nga seeka inshallah Allah kulembere n'asooka atambulako akakagendo mpaka ku kolansi boda haji boda zimuyitako buwizi haji neddage haji ayinamu nnya nafuna agendo katambula bwe kibanga beteekamu ezaabwe nagamba kangene ensaazi egundi bampise ne Allah jalla jalalu agenda bagamwe mwakolawo ki nakuwa ssente gwe wakolawo ki oba tukyuseemu tukyuseemu nammwe mutandika okukola khutuba olaba oba byangu nawe otandika okusomesaako nammwe otandika okusomesaako kyegeeza abanaddiini banyiivu mu ddiini zonna si banyiivu ntino banyiivu bakolako kye basobola kubanga tekigasa kwata kuba omuntu genda wiiki egundi emalaba asomesa abantu akomewo asange nga mukyale bamukasukidde ebintu ate museke baseke olaba tebaagala kukola tebaagala kugira ki
Nagamba wayi kansaze wanene okumpimpinga bwenjiriba bwengatta chapati zange kati olaba eddiini bwefa mu byalo nga tefudde lwa munaddiini ono muwalimu ye is ready naye ng'efudde lwaggwe ate baneewali bahaji bana bali ku ground Allah omuntu oyita omunaddiini ku mukolo guno mu 1500 1500 bakola batya noyita omunaddiini ku mukolo guno mu 1500 eza Uganda kolaki Sheikh wallahi mashallah barakallahu Allah wallahi Sheikh bigamba abantu babisiimye Allah bannaye seka Allah yakusasa biwomu Allah yakuwa seka oyogera olubedde abantu bagaba naye wamujjeewa azijjayo ati 15 azikuwa wamujjeewa wallahi Sheikh ompesi tulaba nti n'abantu bonna bagize abantu bedda boogera niyo osaanyikidde wano wonna abatuli basiramu bonna banyizimba bagaba naye omwa era seka mbadde nsaba bwe ndiko kati ofu kati waliwo abagenyi benjagala okusibula mbadde njagala nkute waliwo omu yakalabanga akazinze bwati omanyi kalabika ka green najjo bwati omukono kagira bwe kalinga ka 15 haji n'aswala 15 zikoleki nenga waliwo omuyimbi emmanjo alinza ddawo ate tajjabuzi ate yeneziza azisala naga nti nze ndi wabukadde wina esokoteka akakadde ate abamu tebalina bamutambula n'agamba mumpikinge mumpikinge nabekitibwa gebitiibwa ebizibu bineeno abaddu ba Allah jalla jalaalu nga bwe mulaba nti nno buli wofuna ebizibu todduka eri ba comedian buli wofuna ebizibu todduka eri ba yimbi ba socialites bw'ofuna ekizibu amajini gakutte oyina ebizibu gw'omukatuliki okubira faaza omukristaayo okubira levulandi omulokole okubira pasita omusiraamu okubira seeka seeka nnoonyeza ennamba y'okumala ebbanga ne seeka njagala nkuyitiremu oba oyina akadde njagala nfuna omanyi eno tukola nnyo naye tulaba mbuno bali kudduka mu Amerika ne ku diaspora niyo omuntu ng'ayina ekizibu anoonya akaseera nagamba ddi njagala nkunyonera mu ssaawa yange emu naye ng'olaba byonna byayogera bizibu olwo omugamba agira bonna awo n'abeerako naawe nga bwe munyumya bwe mugira kino omugumya noga seeka nteekako mu ddwa n'ogira naye seeka kati embeera egenda ekyuka olwo naabula ku ssimu olwo ate oddamu omufuna waisemi aseeka amanye kati badde naye kati omusajja yaddamu n'agira simutegeera wali yali ateredde bwe bakola omusawo akwadde eddagala olimire omire bwoti ovudde ku track kati ye muwalimu mulekeraawo embeera y'okulowooza nti abawalimu zuzi malayika oba bannaddiini ntino okugamba bo kwegamba bamalayika ebyo mubirekeraawo nabo kino kibagira service basoma ebitabo balekerawo okukola ki okulowooza nti be ebintu babeera beezaawo nti ateekeddwa kujja babeera mu bitabo service eyo giteekemu ssente kitegeeza ate bona ogiteekamu ssente empeera ng'omuwalimu tannafuna mpeera zino zaafunye zisooka mu kitabo kyo naye Anet Joani Jeni mukoze akakuukuulu ayamuyimbi oyo tumuleetemu abakirimu ne temuyitanga kufaaza kujja kubagamba bannaye mulekerawo okukunama mudde eri Katonda kufaaza wamwe mu ddiini yammwe ate mugamba ebizibu bingi mu nsi muno lwaki tebijje lwaki tebijje pate faaza tomuyita oyita baki ba comedian weba okirese mu mbeera y'essanyu muyita ba comedian n'abayimbi olwo ogenda kasuka ssente mu mbeera y'essanyu mu mbeera y'ebizibu mwalimu yakwata ewawunya abawalimu tebakwata wawunya Levulandi yako abawalimu nedda baseeka tebakwata wawunya bita abafamire yo bakwata ewawunya mu mbeera y'essanyu bakola batya mu mbeera y'essanyu ba comedian be babeerawo abayimbi aba socialites ba bloggers be bali akasenteko olwo oli mu ssanyu ne mu mbeera y'amaziga
seeka nkwega olwo buli kasana beera ku simu yo nga seeka kawadi yakawulirize seeka abafaza tebalabika ka faza Reverend pastor tebabeerawo munnaku omunaga seeka nkusindikira gundi zange toziraba atakwata simu wanzirukako wanzi wadduka tugira tukola bwoti seeka musanyu biba birala takubira na simu akwagazaki ebitali byamutadde nebwe binaamukwata olwagenda kunoonya enamba ya fande ewa traffic nga bali nawe bamukwatite ye mwana Adamu ne wallahi obwo buli azaamaanya bwakutula ddiiro comedian oli luddawa tugendeko ku beach ejingi be balya ssente si musango ogwo comedian okulya ku ssente zoli si musango nga bwe gutali musango kituufu si musango tubadde tusaba ne mu kaseera k'ebizibu babeerewo bakuwa ku magezi bakunaaze bakusalire bakunaaze bakuzinge comedian bakunaaze bakuzinge akulira comedy store akulembere sorat janaiz akulembere misa ne president w'abayimbi abeerewo president w'abayimbi abeerewo ebintu byangu abanaddiini musaba abantu batereeze mu kintu tetusaba banaddiini bonna kitegeeze mu ddiini zonna tetusaba kimala tetusaba it's your responsibility bwe banaagaana emiggo bajja kukwasaako ebiri buvunaanyizibwa bwammwe amajini omwana gamukutte ekiro awakeera kuba agikeera gikuba kiro ekyo kyennyini seeka nyamba bakunonewa seeka yayingira mu majini yegamba leye comedian nedda amajini gajja mumukwata comedian seeka yayingira mu majini olugamba leye sebo gatugeye ne comedian omuyimbi gundi buloka gundi oyo yaliwo biseera bya ssanyu kulya ssente sekate abanaddiini tebabakasukira ku ssente mu bidaala oli yategese omukolo najja kiriwa abanaddiini tebabamansira tusaba amajini bwe gakwata omwana wo okubeera comedian gundi amajini bwe gakwata omwana wo mukazi wo okubeera comedian gundi ajje okubeera singa gundi ajja afune byamusomera kubanga naye muntu agabe service kubanga abantu bano basoma ebintu babisoma tubayisa bubi mu covid walaba Trump ng'alangirira nagaba naye public holiday ffenna kusaba ekintu bannaddiini tubayisa bubi kyotegeeza bannaddiini mubayisa bubi oba mu ddiini ki oba mu mubayisa bubi temutegedde buzito bwabwe ate amu n'ekyo nga in actual sense action wise bazito. That's why when you get problems you contact them. That's why on living this earth ngogena mu eternal life baberawo it's sikuberawo it's them in charge of your big function kubanga ye function yo kayo kango mugenyi omukulu tumulekayo buli muntu manyi ku nsi kuna ayina okuba ko mugenyi omukulu buli ku akasera kagenda tuka nga tukunganye kululwo nga gwe mugenyi atuyise nga tuzze naye nga gwe mugenyi atuyise abantu abakubeerawo in that function ku mukolo gw'omunene ogukolekeza mu bulamu obulala bannaddiini bobadde ojolo nga tubadde tukusaba ku mukolo ogwo ng'oli mugenyi mukulu ng'oli mu ddiiro abantu bakunganye kulo oli mu ddiiro oli ku mufaliso pamba ali mu nnyindo tubadde tukusaba ku mukolo ogwo ng'oli mugenyi omukulu oyite ba comedian bakunaaze oyite abayimbi bakuzinge oyite president w'ababloga oba w'abayimbi akusaalire asimpaza tubeegayiridde seeka abanaddiini ate muleke kugira tuteekako mbeera sikuteekako mbeera eyo si mbeera reality bitter truth ekimala mazima eruddaga nagamba ompita ku mukono y'amafuta sooka ogaleke waliwo abo walimu teeka wali amafuta teeka wana amafuta gye bidda kati ye boli mmwe bali abo teeka wana amafuta naye ate si mutuufu ku saidi emwe ku saidi emwe bendala musajja mutuufu naye
Faza nagamba teka wali amafuta gange. Teka wali gundi eyo Land Cruiser yange. Oba oyigira ingirago. Wa? Gira boti ndibusi. Kati abantu bagende batukubira esimu. Seka tubawuliriza bano bayiseka kasimula. Nyalabika okuba siyono mujje keno ejjango jje kene masindi abantu bakuliza. Ogamba omuntu ampite masindi. Ngendeyo nti amanyi kitegeezo gende masindi. Amurede wendi naye ngendeyo ntya. Owuza mwatu kyawa kale mweraga bane mweraga baseka be Kampala eno temukwatwako temusoboka anedda baseka be Kampala wetuli banadini be Kampala wetuli temulabika atulabika mubera ku function za banene banna tubuuza tino ki we bampise South Africa sagenda saje banteka mu ticket ne banteka ninga ba services omanya abantu alabe yakyusa wagenda endida sagenda tewali mu America mu US nonkubira ne ganti no ndi Pretoria niyo manyi people omanya abantu benawowa so abantu baleme kwekwasa banadini we bali era they are ready okuba services naye they have responsibilities tetujja kulekawo baana bafenga bakaaba nzo nsindika ekyegegwa omwana akaaba nemmanya bwe kibanga omukyala mulekedde mitolo mako nedduwa zisaba mugumu wallahi nsaba lakulembere nera bawengenze kyekwega ng'ate akolima binaabaamu ebyo balaka ng'omukyala akolima bannaye ng'ate munakuwavu abaana be bakaaba emmere tewaleseewo badifensi bazze ku makya baagala mufulumya mu nnyumba nze ntebenkera ntya nga mukyala wange baagala mufulumya mu nnyumba abaana bakaaba abaana babali mbe bagoba abaana bandi tebasomera mu masomero malungi nabekyo tebaga ebitiibwa okunafuwa kw'eddiini naddala no mu Uganda sijja kwogera London sijja kwogera kubanga abantu bategedde abalimu naye banne ekyo mwagenda ne mulowooza nti omwalimu alina kulya bubi omwalimu alina awamu n'ekyo nga yababeererawo omwalimu talina avuga mmotoka batono nnyo abavuga emmotoka bayimaamu n'osanga imaamu w'omuzikiti ate nga bazeegulidde kasente kaabwe kwate sente ogulire seeka emmotoka nkukakasa buli waanaalaga empeera zisooka mu kitabo wadde kapiki takalina imaamu wadde kapiki abantu bali eyo mu byalo n'ogamba we love you nga tugenda okumaliza kagambe kinene wallahi abawalimu bali mu byalo nga waava olwo seeka alina ekigambo kye yaŋŋamba neyo gye nabadde naŋŋamba seeka nfunira yakagaali ng'omuzikiti gwasaazaako mayiro 15 jumaa tuuka saa 8:30 asooka kuva mu nnimiro abo bangi yaliyo jojjuuza abantu bankubidde essimu sayizeeyo ku bizinga ngenze Kalangala naŋŋamba manyi seeka twakava mu yidi twakamala okusaala yidi saawa nno mmeka saa 11 ez'akawungeezi manyi kitegeeza bakamala okusaala yidi jjukira yidi eba yakumakya olwo obuzinga nga imaamu ali ogu yabukalakata ava wano eno enkasi sinali ayiŋŋini n'agenda wala bamulinze waliwo yakera saa 2 banne mmwe njagala mukeere n'agira wasaaziza khutubba n'agenda ewalala musibuza piraawo n'agira abantu abafaana lwaki temuyambyeko ne mugaa nti nno tuguze yiŋŋini ebeera awo n'abali mu bangi abali tayali ng'omwali mwetefutefu okusenguka okugenda mu byalo ebifaanana bwe bityo gye bali omwalimu ono wali mu kibuga nagamba nneezo enfuna omuntu ateekamu ssente ŋŋenda n'empeereza eddiini omukwate afune wagenda okusomesa ng'omwami mitwalo 100 abalimu tebaagala bingi wallahi omwalimu tayagala bingi kubanga naye kyayagala okubeera ng'asomesa abantu neggwe okozeewo ki bannaddiini nze baŋŋambye nti munnange eddiini twagala osaasaanya bannaddiini bonna by the way kino ekintu kiri mu bannaddiini bonna si basiraamu bokka n'abalala bagamba ebintu ffenna tugaba saavisi naye mugire mutereezeemuko bw'oba okoze omukolo seeka lwaki omunyiga 50,000 omufunire owakabooda amutwala omuwalimu ddala nga wano obufumbo mutabuka mukuba kiro seeka nno omukazi yeekyanze seeka simanyi biki abaana
amajini gabakutte simanyi biki bano be babeerawo bagamba bannaye mutereezeemuko ate tebakyajinga tebalina sente za gundi nti service yaffe tugigaba because tekikkirizibwa okitegeera seeka yenna agamba nti nze okujja eyo teeka wali miliyoni 3 wabaawo ekikyamu kituufu ekyo si kituufu naye gwe kulaba n'ogamba seeka mulabe mugambe nti tuli famire yange eriwa eri Malaba nti eri Malaba nti Malaba entambula ye Malaba amafuta gayimiridde gatya ye seeka agenda kukozesa ntambula ki n'okulya n'okusula obibale nti ebyakakadde kayinza okuggwawo Faruuko ono bannange muganda waffe Masembe abantu bano teri abawa ssente nti naye kwegamba bategene bagamba nti abantu bafune ku mmere y'emyoyo bwekiri tusaba Allah jalla jalaaluhu nammwe abagamba wiravu sheika Faruuko you have been waiting okira kusasula nammwe mbateekeko omuntu wallahi oludde naye waliwo abasaba edduwa nga ye talina naye ngaasabira edduwa kirungi abo babaako naga wallahi sheikh tusaba abo mbaagala nnyo abo bannaye Masembe ono mumuteeke mu dduwa Faruuko mubasabire Allah jalla jalaaluhu Masjid Gospel Live tusaba Allah agiteeke mu baraka Masembe Allah amuwe omukyala omulongoofu amuwe Masembe Allah amuwe omukyala omulongoofu kubanga batwala ebiseera byabwe insha Allah taala biidhini naffe tusaba Allah jalla tubeebaza nnyo tubeeyanziza barakallahu lakum wa jazakumullahu khairan jaza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mwebale nnyo Sheikh ye Masembe omusabira mukazi kikaaki sugar mami owo diaspora alinamu ate passport yagifunye yafuna passport yagifunye kati olwo passport yagifunye kati olwo ebintu kubanga omukazi eri bwawulira owe London najje no twamugamba naye n'abasobola akasitaana akwata ensawo n'okoza ebintu n'abeera omugonvu anaabasobola bw'aba afunye omunaddiini nga mukyala alina okuba omugonvu ebintu byeri tebirimu simanyi wabula kyetakubiriza tofuna tayagala kuzaala kubanga okyali mwana muto Masembe ayinza okugira jangu services naye manyi abaana bange nabasoko nga service provider just nedda ne bw'ofunayo nga gundi agenda kutegama nga yagala abaana nga 2 3 agenda inshallah omwaddeyo ayo lwakisimu waayo genda biidhnillah tusaba Allah jalla jalla onabawoowa ku online wendi tusaba Allah jalla jalalu wakkirize ababarake kambasabire biidhnillah kambasabire programu yaffe ya umra mu Ramadhani dole 12 yaddi program I mean mugundi mu December yaddi ya December December naku 10 naku first hotels ezibera ku Kaaba ebiseera byogenda ke price tonsule gundi omuntu agamba nti ate nasasudde gundi nonteka ku hoteli eyeye Kaaba ku Kaaba wennyini wekitokotera mujje wekitokotera twagala ku sigiri ngansula wali ku hoteli ku sigiri hoteli tugende tusabe ku dduwa ma agent mmwe muyina obuzibu mpaka tetujja funa yegundi nze siri agent omuntu toli agent katanti nze atwala kino ngenda nabo nze nagenda nze mukwano gwange yangamba bantwala ku gundi ate ne bansula ku hoteli yeri alabika okuba yasasula ki yasasula ki nga tannaleekaana yasasula ki oyagala hoteli eri ku Kaaba eriko essaawa olese $1,200 tokotwala yajjajjaawo hoteli yajjajjaawo agenda kuyawo oyo bagenda eri ewali ebiku tocomplaininga osasudde ki ebintu sebo bisingangana hoteli muzirago kubanga jjukira mu December ebintu byema when demand increases prices also increases essaawa eno abagenda emaka mu umra tasobola kusasula sente zimulundu bagenda mu December ate nagenda mu December obw'omu Ramadhani ajja kuba mu $13,000 kubanga abantu baba bangi okitegedde kakati tujja kufunayo abantu bategere ebintu bategere ebintu ebyo naye abantu bajje tugenda ddala abavubuka abantu abali e Bulaya mu diaspora nga temunnagenda kuwumula ku gundi obukadde 10 bukwati tunagenda bukadde 2 tunagenda kuyibiza ogenda luddawa waayo kali ne bona wayi naku 5 ogende wenenyeza omwaka ogutandika osabe ku Allah okoze ebikolo emeka byokoze all right mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane
next time Masembe kankusabire muganda wange inshallah amina kasase kagendo bawo wawa kambasabire alhamdulillah amina bitu mabitambule bulungi mwebale nyogera ku media o subscribing genda ko ku channel ya muganda wange bamita Roy Mubiru oberenga Roy Mubiru official o subscribe mwebale nnyo mwebale dala tukatagane next time